nze ng'omuntu musanyukirako okubeera nga yatuuse ku kkula lino ery'embaga. However, ne story ya Dusha abantu bemutagiyigirako oba transformation ye abantu bemutagiyigirako waliwo manyi obujulizi obubeerawo nga bwo buli visible. Dusha ono yakoma bakiyita muggo gwa ntaana, yakoma ku muggo gwa ntaana. Actually abantu abamu bamubika n'omubika oluvannyuma lw'okumudeclaringa nti alina kansa w'omumiro. Mukazi wattu kumbe tekyali kituufu. Saa zino ajaganya asanyuka olw'ensonga nti yafunye omwami era bw'atyo n'amukuba embaga. Mukazi wattu obulumi bwe yayitamu, depression gye yayitamu, byonna byonna Mukama Katonda alina engeri gy'abisasula. Yasalawo okubeera nga alokoka. Bingi ebyamutuukako by the way. Yagendako ne bamukuba embaga, oba omwami yamukuba embaga n'addukayo mu bufumbo ne bugaana. Awo n'agenda ewa Dr. Sefco. Ebyali wa Dr. Sefco mwabimanya byali bingi nga biwanvu. Abeera akyali awo akatambike ak'obuseegu ne bufuluma oba bwali bubiri nga oba busatu. We bwafuluma awo ebyo biwedde ate wuuyo ali mulwadde. Abantu ne batandika okugamba olw'obutambi obuseegu okukakkana nga bagambye mbu alina kansa. Mukazi wattu kye yasalawo okukola kwe kulokoka. N'agenda n'alokoka n'atandika okweyunanga church n'ekkanisa. Oluvannyuma ebirungi byatuuseeko. Kankubeko ebimu ku story ye tomanya oyinza ogifunirako ebyokuyiga. Abaamuvuma n'obujulizi bwe yawa ng'agezaako okugamba abantu exactly ekyaliwo ku bulwadde bwe obwa kansa. Kubanga kansa si kyekintu ekimala gawona. Bwe kikwatako omanya bumanya nti nera gwe mukkirira mwenna emagombe. Kirabika kyali kirwadde kiyi. Tetulina bigambo birungi. Dushi bakukuba embaga ku Sande n'onoba ku Lwokusatu. Ku Sande yaddako ng'oli wa musajja mulala gw'otulaga. Lwaki tolwale busolo? Lwaki tolwale kansa? Oyo kansa yagenze mu miro yatandikira eno wansi bitundu bya kyama. Kyekyo omusajja yakumaliramu amazzi amakyafu ne gagenda mu miro. Munywanya mumanya I will drink your susu nga biri byendaba ku film. Mulaba nnyo film. Mboli bamumalira mukamwa kanaye bakumalira mukamwa n'olwala emimiro. Kyekyo tetulina bigambo birungi Dushi. Uyasoneze saabwagalirawo obwo obuwala Sefco bwe yazinazinanga. Si mu bubi ne saabwagala. Era ambadde sibwogera nkoba kati yakalwadde. Naye Mukama akusaasira obone naye weegabagaba nnyo. Okisusiza. Okisusiza. Nakera ku macyango obulago obuzimbye from nowhere. Nengenda mu ddwaliro ne bangamba nina lymph nodes. Nga ne bulinaku obulago bweyongera kuzimba. Sabasawo ne bangamba Dushi no oyinza okuba oyina ki kansa. Nentuuka nga was so stressed nenga kati ngenda kubeerawo ntya already I'm asthmatic ate Katonda ompadde ne kansa ngenda kubeerawo ntya. So I went to Cancer Institute because we bakusindika emulago ku Cancer Institute 100% obeera oyina cancer just asobola bagala confirming nga type ya cancer joina. Nentuuka mu Cancer Institute nali mpuliriza lwimba pastor bwanga Mukama nkoye empeke n'empiso mpulira mbikoye. I reached there musawo ne bankebera ne banzija muno. I had pus in my neck. Ne bagajjamu then results ne zikomawo. I did not have cancer. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Hallelujah. Nekya nebaza Mukama eyamponya okunama banaye nze nali nkunama. Wow. Yes. God bless you. You were PK too. You were pastor's kid too. Yes. Good. Welcome. Musumba tusabirako abaana b'abasumba sitaani atubonyaabonya. Katusabe. Ayi Mukama tusabira buli mwana wa musumba nga alabikanga nti emizimu pastor gyagoba gigenda mu ye. We pray that the good Lord would deliver you. Actually, buli mwana yenna nga mwana wa pastor ne bw'oligenda wa omukono gwa Mukama guli naawe. It will always redeem you and bring you back home.